Welcome to my YouTube channel. It is Nicholas Sechitende. Please subscribe. Olumanyimanyi lubi nnyo. Lubi nnyo. Era naddala eri abavubuka. Tugambe oli mu bitongole by'abavubuka wategedde n'essimu ya minisita ow'abavubuka buli kawungeezi n'obeera ng'omukubira amasimu. Buli kewalabye n'obeera ng'omuweereza obumeseji obutaggwa. N'oloopa buli kyewalabye n'owerabira n'emite. Nze Zambaali Blasio Mukasa bino buli kaseera mbyogerako kubanga nfuna omukisa okubisanga. Waliwo omugagga omu gwe nsinkanye mu ddwaliro azadduka nga yenna n'entuuyo zimuyitamu ng'aweekeera n'abuuza abasawo bannange maama ali ludda wa era ani amuleese mu ddwaliro wano. Abasawo ne batunuulira omugagga ono ne bagamba nti nnyoko bakadde banne baabali ababiri be bamuleese wano. Omugagga ono n'adduka mangu n'agenda mu bakadde balina baga bannange mwebale kunnyamba bagambye mwe muleese maama wange wano mwebale ne mwe nga sebamanyi mwe mubaani. Abakadde ne bamutunuulira era n'ababuuza mutegedde mutya nti maama wange mulwadde ne basirika paka lwe bamugambye nti kaakati munnange ku kyalo okwo buli muntu asosizza emyaka 6 twakola WhatsApp group era kikakataku buli muntu okuyingiza mukadde munno gw'omanyi nti ayingidde emyaka 6 n'omusobyo. Amateeka gaffe mangu buli ku makya oli aweereza good morning n'olweggulo n'aweereza good night. Singa wabaawo atakikoze tumanya waliwo akabi. Era nnyoko enkya leero teyaweereza good morning. Essaawa zaffe okuva ku 12 okutuuka ku 3 ne ziyitako nga tetulaba kivaayo. Kwe kuvuga ne tugenda gy'abeera. Tumusanze stroke yamukubye era nga agaŋŋalamye mu ddiiro asigaddeko kikuba mukono. Mugagga ne yeewuunya nnyo n'agamba ne maama bukyabadde ekyatu buli kimu nkigula buli kimu kibeerawo. Abakadde ne bamutunuulira n'agamba nti kirungi ebyokugula byonna obigula naye ne bamubuuza omaze ebbanga ki nga omukadde ono tomukubira ku simu kwogerako naye. Omugagga n'atunula wansi n'anyeenya omutwe. Ne bamugamba kati obadde opapa ng'ojja okola ki era otaasa eki bw'oba osobola okumala olunaku lumu 2-3 nnya nga toyogedde na mukadde nga tumanyi bwe yasuze tumanyi kyalidde naye nga gwe omanyi nti wagula ebintu biri mu nnyumba. Essimu gy'okubira bakadde bo nkulu nnyo okusinga ebirala byonna. Okwogerako ne bakadde bo kikulu nnyo okusinga ekirala kyonna. N'okunoonya ku banno bwe muludde okulabagana kagibe mikwano n'oyogerako ko nabo nobaga nti oli otya kikulu nnyo kyongera okuzimba oluganda n'okukuuma obumu n'okwagalana n'okunoonya ku b'eŋŋanda zo n'abafamire yo. Essimu ziremenga zaakubika bubisi zokka tukubikira gundi mubuuzaganyeeko ko mwogereganye. Emyaka egy'obukulu bwe tugituukamu omukadde abeera mu nnyumba omwo n'abula ne gwayogera naye n'ayogera n'ebisenge n'ayogera n'anoonya kyayogera nakyo nga takitegeera. Naye gweoba otunula butunuzi kyakugula bintu kale abakadde ne batambula ne bamuviira. Ki kye tuyiga mu mbeera eno gye nnalabye banga kiri omala nga toyogeddeeko ne muzaddewo kale oyinza okubula obudde obugenda omulaba naye ddira omukubirako essimu eyo gy'okuba n'ogamba maama oli otya taata oli otya emwongera obuwangaazi. Ekyokubiri mu WhatsApp group gye mwatondawo ebagasa ki era ebayamba ki kabadde kaakwecekinga mbagaliza obudde obulungi.